أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abatuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abuwongezezza nga tuli balamu. Amin. Natteeka mubakoze emirimu oba awo gy'ayagala. Amin. Kuba tusadde n'abasaddaase basaddaase. Abayogedde ebigambo ebirungi babyogedde. Abanyiizizza be banyiizizza mubeetondere bakusonyiwe. Abafunye ebirungi tubeebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala. Abali mu ttabbu n'abalina ebizibu Allah twongere okumusaba situgwa amaanyi kubanga byonna yabikola. Yakyusakyusa embeera y'obudde abadde alina leero enkya n'abanga talina leka ku kifuula kya lubeerera. N'olwekyo byonna twetaaga tuwanjagire ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amannya jamil nsubuga mukuye. Obutuufu ndize neetegereza kye bayita omuntu. Ekitonde kya Mungu omuntu kye bayita omuntu. Wallahi Allah yatonda omuntu. Otwalanga akyenyumirizaamu naye bingi Allah byenyumirizaamu naye nga obwongo bwaffe buzibu bwa kubisika nakubitegeera bingi kyobola nti Allah subhanahu wa ta'ala teyeetaaga kunoonya nti afaanana atya oba ali atya. Bino byetuterawo bitulabirako bikulaga bulazi ne bikukakasa nti waliyo nannyini maanyi nannyini buyinza alina obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba enjuba engeri gyetambula yagenze gye yagenze ate bugenda kukyanga eva sayidi ndala. Obwongo bw'omuntu bwakimanyiira ekyo naye kyewuunyisa takiteekako bwongo ate takiteekako bwongo. Okitegedde ekigambo ekyo obudde buzibu enjuba eriyo nagenda neyeebaka ate abala n'obudde obayita wansi nedde eno kyatawaanya n'obwongo bw'omuntu naga takitegeeranga. Abamu balowooza nti ensi yeetooloola baga nti ensi ekola ki naye walillahi almashriqi walmaghribi. Eyo Allah yabyogera nti ebuvanjuba n'ebugwanjuba yonna yafugayo. Ekitegeeza nti buziba yukawiru layla ala nahar, akyusa ekiro n'ateekawo omusana. Ekyo kireetera Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti wakitiibwa wa bbeeyi, asaana okuba nti atenderezebwa. Tumwesige tumwewe buli yenna alina obuzibu olekeze gyali. Abantu baveeko seeka abantu baveeko tebayamba ejja kuyamba leero enkyakulangire erisa ate nga Allah subhanahu wa ta'ala akujjukiza bujjukiza n'aba nti akutegeeza kyakkola. Naye omuntu yaba muzibu eva naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire. Ekyokubiri bannange mbakuutira okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumwagale nnyo. Abasajja baayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baatuuka n'okumubala twali ne Sheikh Eziwa mu Ndeeba ne Sheikh Muhammad Kisekka ne batunuulira ku kirevu kyaye nga kirimu envi ne baga nti abasajja baayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baabala n'enviize nti nabbi yayina envi 20 piisi enviiri olwoyo olumu baabala enjoya 20 kwali kwagala nabbi Muhammad. Ne twebuuza nti oba nabbi baagerayo basolina asooba najja abala 1 2 3 naye nga tukivuddeko ekyo twakyetegereza ne kye twafunamu yengeri omukwano gwe baayina eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwegamba yabeewa songwa khayru khalqillah, kitonde ekisinga ebitonde byonna. Nolwekyo naffe tumwagale nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba nti hadithi eno eva ku Abi Hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyib la yaqbalu illa at-tayyib wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم
كلوا من طيبات مما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضي بالحرام فأنا استجاب له. نبي محمد صلى الله عليه وسلم olw'okutwagaliza obulungi n'okutambula n'omulembe ebigambo bino yebinyumya musajja wa Abi Hurayra abiwulira Abi Hurayra n'abitunyumiza nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna allaha tayyib Allah mulungi katonda waffe mulungi la yaqbalu illa tayyiba takkiriza tayagala okujjako ayagala kirungi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha namazima ddala Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Allah biyalagira abakkiriza yabiragira n'ababaka. Faqala ta'ala nabbi n'asoma aya egamba nti Allah agamba nti ya ayyuha ar-rusul Allah agamba nti abange mu ababaka kulu min tayyibati mulye birungi wa amalu saliha era mukole emirimu emirungi egikkirizibwa. Wa qala ta'ala era Allah n'ayongera n'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange abakkiriza kulu min tayyibati mulye mu ebyo ebirungi ma razaqnakum ebyemba wadde. Thumma dhakara ar-rajul nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma yogera ku musajja yutilu safar musajja yali atambudde olugendo luwanvu ash'atha enviiri ze zitankuse kugamba tafuna kadde kazisanirira ali mu lugendo ali mu safari emmere muweddeko mbeera mbi ate atambuza bigere taate tannatuuka aghbara agubye yenna amaze ebbanga tanaaba agubaasidde yamuddu yadaihi ila sama awanise emikono gye waggulu ya rabbu ya rabbu aga nti omulezi wange wamat'amuhu haram nabbi n'agamba naye kyewuunyisa nga ate emmere gye yalidde yabba enzibe yayise kasooli w'abantu n'amunuula wamashrabuhu haram amazzi ge yanywedde nago yabba emabbe wamalbasuhu haram engoye zayambadde nazo yabba enzibe n'engato zaalimu nazo yazibbye waghudhiya bilharam yenna jojobanye haram fa ana istajaba la Allah n'amwanukula atyo ayinza atya okwanukula bigenda mu ddu'a kugamba Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga kirabo nga kusaasira kyavula Allah yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadi saakutuma obula nakutuma ng'oli kyakusaasiza eri ebitonde byonna. Yatubulira hadisi eno erimu ebintu bingi ebyokuyiga. Ekisooka nti inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba nti Allah subhanahu wa ta'ala mulungi takkiriza okujjako akkiriza biki akkiriza birungi min al aqwal mu bigambo wal a'mal ne mu mirimu wal amwal ne mu sente kubanga abantu Allah akkiriza birungi ayagala twogere ebigambo birungi nga tebikosa nga tebinyiiza ekikusanyusa kyo naawe manya nti munno kimusanyusa ekikunyiiza manya nti munno kimunyiiza kasita kiba nti kikusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala nga kisanyusa ne society mwoli Allah ebyo abyagala era bw'obanga okola emirimu ng'emirimu gy'okola booli nabo mu kitundu w'owangaalira bakuyinamu emirembe ne wa Allah subhanahu wa ta'ala oba oyiseewo ne ku sente sente Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nungi la yaqbalu illa tayyiba tayagala bibi Allah subhanahu wa ta'ala ayagala sente nga nungi tayagala mbi. Muno mulimu ekigambo okukola mulimu okukola bw'oba onoonya sente oyina okukola ekitegeeza nti okukolako
nakwo olina okuteekateeka okola ki okola mulimu ki oguvaamu ssente zogenda okuwaayo waani oba Allah subhanahu wa ta'ala kijjukire nti ayagala birungi okola mulimu ki ennaku zino Sheikh Yahya ekigambo kya zaala kya tabuse ono sports betting Allah akbar walillahi alhamd newunya ensi ya Uganda gavumenti ya Uganda batulimba balina obuyinza kubanga bwe babanga bwewetegereza ensi leero eyimiriddewo ku myaka mito bw'okuŋŋaanya abantu abakulu mu Uganda bwe nti tuli miliyoni 36 miliyoni 3 bavubuka kuva ku myaka 35 okukka wansi kale tuve ku 4 okukka wansi okuva kwa myaka 4 abo bakadde era batono bali miliyoni 6 asatu baki bavuka kyova olaba nti bw'oba otunuulira ensi n'entambula yaayo omuvubuka ono atwala ettundutundu ddene kati ate bw'ogenda okwetegereza mu sports betting bina bye bataddewo ku buli kizimbe ku buli ne mu byalo yonna bijjudde waliwo ne bwe bateeka ku kkubo buli awo bwaka osanga abaana abato kadijo kabudala ajjeeyo ssente za maama we agenze ku dduuka wali kugula n'okulaba ng'omwana atudde kuka nto azanya taabu nnene nolwekyo omuntu okukola kubanga abaana bafe bagenda okuzibwa nga batuyingiddwa nti essente bazijja mu kyuma teri kukola okitegedde tasobola gamba nti oba asiise chapati afune ssente atunze ebinyeebwa aguze kilo y'ebinyeebwa n'obuveera bwa 10 abisibye mutu atadde ekibbo ku mutwe agenze mu jam oba agenze ekasubi 5 n'afuna ssente ezo Allah subhanahu wa ta'ala zakolaki zayagala naye okola mulimu ki kati buli kizimbe woolaba wonna waliwo sports betting abasinga okubamu bavubuka ensi ate kwetunuulidde teri basuula bibaluwa ku bye baakutte boolabako mawulire basajja bakulu nga tolaba okirabye baana bato bavubuka nolwekyo bwe tuba twagala okutegeka ensi eno ey'obusiraamu ensi y'abantu engunjufu tusekeddwa okuba ntutunuulira emirimu gye tukola gye tuyigiriza abaana bano kubanga omusajja omukulu omu okuzanya sports betting aba amaze okukowoola abavubuka 56 56 bamugobera nti olaba muzeeyi kijana agenze ekitegeeza nange nja kugendayo kyetugendereddemu kiki nti inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba nti Allah ayagala biki Allah mulungi ayagala birungi tayagala bibi okola mulimu ki yensonga lwaki Sheikh Yahya asiraamu baavu nga n'abalina ssente tebazita lwaki anti inna allaha tayyib Allah ayagala birungi kubanga kati kankuwa ekyokulabirako nti buloka obwa buloka simshar middleman nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugana middleman waliwo atunda emmotoka ne gwagiguza abo babiri naye waliwo n'abeera wakati tali dalaala muveeko oyo wakasiimo dalaala oyo wakasiimo oyo naye ono middleman simshara oyo yaba guba mulimu naye nga talina capital talina kyatunda wabula ayimiriddewo ku bantu bameka atunda n'akola ki n'agula naye ogenda kyetegereza nti okimanyi nti omulimu ogwo gusingamu basiraamu anti si mulimu ogwo si mulimu omusajja atunda emmoloka ye miliyoni 5 gwe n'oleeta wa 10 ate n'akola endagaano ya miliyoni 10 ate n'omuwa mmeka n'omuwa 5 ng'emmoloka y'ono gwe toyina kikuweesa ssente ezo waliwo atunze n'akoze eki aleese omuguzi oyo wakasiimo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tagobwa muntu yenna ow'empisa nabbi yagamba nti man sanaa lakum ma'rufa fakafi'uhu
omuntu wakolera ekirungi mwebaze naye balina ne offices ng'akuvunaanira ddala nti natunze emmotoka ye miliyoni 10 nga gwe wali oyagala 5 emiliyoni zange 5 n'azigaanira kati twebuuza nti ono sente zakayanira zaki nolwekyo ezo sente embi seeka ezo sente embi katugende kuba omusenyu fe abatunda matiriyo kangende kufa ab'omusenyu omusajja akuwadde sente agambye nti njagala emmoloka y'omusenyu gitunda sente meka nti 60,000 n'ogenda ogutikka ekasanja oba mulwera n'oguleeterako ekiswa kinene bw'otuuka ekyengera ate n'oleeta akamotoka ate n'otoolako ate olina omutwalira ng'omaze okugutoolako naye nga sente ate yazikuwadde olaba ekigambo ekyo n'olwekyo abantu abakola emirimu egifaanagana bwe gityo nti oba okoze ensobi nnene era Allah subhanahu wa ta'ala sente ezo tazaagala obusiraamu buzigaanira ddala kyova olaba nti waliwo omukulu w'eddiini omu emabegaawo yagoba abali b'enguzi okuba nti baleeta sente mu chachi oba mu ssinzizo lyabwe ekyo obusiraamu bwali bwakiraba dda nti omuntu yenna omubbi essente ze Allah subhanahu wa ta'ala tazikkiriza tazaagala nolwekyo inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib essente zo za riba weewoze emiliyoni 2 ate olina kuzzaayo 2 essente zombi Allah subhanahu wa ta'ala tazaagala obubbi obw'ekika kyonna bakuwadde sente zaggula ddagala mu ddwaliro ozikubyeko enjawulo eddagala toliguze awo sente ozitutte abo olwadde bafudde ate n'ogenda mu ssinzizo n'okwata sente n'owaayo ezo Allah subhanahu wa ta'ala tazaagala inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba n'olwekyo omuntu yenna asaanya yeetegereze mulimu ki gwakola oguvaamu sente omulimu gwokola gukkirizibwa oli ddereeva ovuga mmoloka ya mwenge n'omala ozifuna eri n'oleeta mu muzikiti ezo Allah subhanahu wa ta'ala tazaagala obba bantu kiro omenya amakufulu g'abantu n'ogenda obba oyiyiza mu nsawo z'abanno Allah subhanahu wa ta'ala essente ezo aba tazaagala ozireete n'olwekyo baganda bange abatuwuliriza nti Allah atugaana okuba nti tubeera ne ssente embi era olunaku lumu Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama omusajja yajja waali n'amugamba nti ya Rasulallah embeera egaanye mpa Nabi sallallahu alaihi wasallama n'akwata n'amuwa omusajja n'akomawo n'ogwokubiri nkyanga byamuwadde biweddewo n'ogwokusatu Nabi sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza nti olinayo akantu konna koyinza okutunda Nabi sallallahu musajja namugamba nti nayo essuuka kanti genda ogireete bwe yagituusaawo Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza nti waliwo ampaamu sente musajja alina essuuka emu ate nabbi agitunda bwe yamala okufuna sente n'amukwata ku mukono ne bagenda bagula ojambi oba embazi ne bagenda mu kibira ne batema emiti enku ne bajja nga beetisse enku Nabi Muhammad sallama alina ekinywa ky'enku ne musajja we alinaki bwe baatuuka mu katale baatunda buli yalabanga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina by'atunda baagula mangu ne bamazaawo n'akwata sente n'agulako essuuka n'awa musajja we n'agula n'emmere nayo n'agimukwasa n'amuwa ne balansi nga ne jambi agisigazza n'embazi n'amugamba nti bw'oti bw'okolanga weetegereze emizikiti abantu bangi bajja ennaku zino nti balina ebizibu olinaabika n'omwana we nti yafa mwana yafudde n'omusanga ne mu muzikiti omulala ekyo kivudde ku ki ti abantu okukola bakugaanya ate essente ezo Allah subhanahu wa ta'ala tazikkiriza n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala nabbi okugamba nti inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mulungi tayagala okujjako ayagala birungi abantu tubakubiriza nti mukole emirimu egivaamu ssente nga giri halalan tayyiba nga gikkirizibwa otunda mwenga ate ng'oli musiraamu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tazikkiriza sente zo ne bwoziwaayo otya Allah tasobola kubeera nga azikkiriza n'olwekyo
kiki ekiddako mu ekyo nti essente bwe ziba nti ziranye okukkirizibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tayagala mirimu okujjako nga mirungi ate tayagala ssente okujjako nga nki nga nungi ye musajja ayina essente embi ayina ssente eza haramu azikola atya kaifa yakhruju almuslim min alharam omusiraamu avudde atya mu ssente zino eza haramu yatakhallasu almuslim min almaali alharam ba'da alajzi an ma'rifati sahibihi aw al'uthuri alayhi bitasaddaqa bihi singa omusiraamu abeera ne ssente yazibba ng'abadde azibba azikola ki aziina naye nga ne gwe yazibbako tamukola ki tammanyi ekiseera ne kituuka ng'ayagala okuzzaayo ki ayagala okuzzaayo ssente yeenenyewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala kigaa nti alayhi bitasaddaqa bihi essente ezaayo nozisaddaaka naye wal ajiru limaalikihi naye empeera ziddira oli nannyini ssente gwe wazikola ki gwe wazibbako oba kategereka sheekhe n'olwekyo nti buli muntu yenna bw'obanga ssente oziina obadde okola emirimu nga Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza otema abantu ekiro okuba abantu bubadiya osumulula amakufulu g'abantu ekiro kwegamba nga ssente z'olina gw'oyimirira ku mbalaza n'oteega n'obeera wakati w'omuguzi atunda n'agula enjawulo eyo so nga ekyandibadde ekituufu kyekiruwa kubanga omulimu gwa bbulooka gulimu abantu baki abantu bangi era singa onaata ssimu oyinza okuwulira ebigambo ebiyinza okufubutuka mu bantu ku mulimu ogwo kubanga abantu balaba nti bakola naye nga omulimu bakolera mu ssente z'abannaabwe wandibadde ogukola otya omulimu ogukkirizibwa ogufaanagana bwe gutyo nti omusajja atunda emmoloka ye miliyoni 5 bwe kwata 5 ogule ki emmotoka bw'omala gitunda obukadde 12 okitegedde sheekh gwe gula eki oli atunda poloti ye emiliyoni 3 bwe kwata emiliyoni 3 ogule epoloti omala ogitunda 6 so togamba ono nti kankuleetera agula n'oleeta wa 6 ate ye n'omuwaako mmeka 3 era wagamba nti zonna zange zino kubanga epoloti yange nze ngitunze nze ntunda ekyange biba bikonde oyogera Uganda olowooza anti bwe kiri oyogera Uganda kati bwe kibanga Uganda obusiraamu tebulina we butali bubuna kati bino bigambibwa omuntu ategeera nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waani wa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ogwo omulimu yagugaana omulimu ogukkirizibwa gwegwo nti kwata ssente gula ekitundwa gwe kitunde ssente z'olaba nti z'oyongeddemu zibazizo gw'omanyi naye so si kwata moloka ya musajja agitunda miliyoni 8 gwe n'oleeta wa miliyoni 2 n'omugamba nti toolako 8 ago naye nga erwa Waleja na guleji eganti haji kiwanja kino kitunda sera meka ate miliyoni 5 kinguze nkiguze nakwata ssente n'amuwa ayinza tamuwa naye bwajja naga nti ate ekitunze ayinza okusasulako akakadde aguze bategeeraganyise amugaye nti ekibanja kinguze okitunda miliyoni 4 nti ngenda kuwaako akakadde nkiguze okitegedde kubanga ebbanja weeriri era ne bawandiika n'okuwandiika nti budala muguzizze ekibanja kyange ne kasitoma agulirawo nebamusasulako ezize naye n'agenezze kati ekyo kyanjawulo Uganda naye inna allaha tayyib Allah mulungi la yaqbalu illa
tayyiba Allah takkiriza okujjako akkiriza birungi nolwekyo omuntu yenna abeera nti alina ssente ezifaanagana bwe zityo azejjako atya okubeera nti essente ezo zitukula hadisi eno ng'eva ku Maliki ruwiya an Maliki بن دينار قال سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه عطاء مالكي يبوز عطاء kumuntu oyo alina ssente eza haramu nga tamanyiddwako wa gye yazijja abantu babbe bangi naye ssente alaba nti kakati atuusa okubeera nti ssente azikola ki azijjako asobole okubeera nti yeetukuza atukula nazo shekhe yagamba nti yatasaddaqu bihi essente ezo genda ozisaddaake naga nti wala aqulu inna dhalika yujizi'u anhu naye ekyo tekitegeeza nti embeera ziddira ggwe eyabba ssente ku muntu n'ozisaddaaka mu Amerika waaliyo omusajja nga mubbi naye bwe yabbanga ssente ng'azitwalira banaku yabbanga ssente najja n'amenya banka n'azitwala n'aziwa banaku ku nguudo bwe bamukwata ne babuuza nti zo zabba aziteeka nti aziwa banaku nti kyabadde akola kirungi naye guno musango abadde muki abadde mukyama n'olwekyo baganda baffe tubakubiriza nti inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala ayagala birungi tayagala bibi nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagenda mu maaso n'ayogera ku misajja yutilu safar musajja atambula olugendo luwanvu ash'atha enviiri ze entankufu aghbara agubye yamuddu yadayhi ila sama omuddu oyo awanika emikono wa Allah subhanahu wa ta'ala nga nti ya rabbu omulezi wange nabbi naga nti wamat'amuhu haram naye ng'ate emmere gye yalidde yagibbye eri haram wama sharabuhu haram ne bye yanywedde nabyo biri haram wamalbasuhu haram ne byayambadde byonna biri haram wagudhiya bil haram yenna yenna ng'ajojobanye haram fa ana yustajaba la omuntu oyo ayinza atya Allah subhanahu wa ta'ala okumwanukula okirabye nti okuba nti oyina ssente embi ze wabba nti Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza byokola tazikkiriza era n'okusaba kweddwa Allah subhanahu wa ta'ala takwanukula olw'okuba nti ebyoyambadde ne byewalidde wabbye biki wabbye bibbe jjukira nti byobba oba oyina b'okosezza baba tebabikuwadde wabula nnyini by'omuleka akaaba mawogo abadde amusimbidde emyezi 6 yasanze omusimu ekitegeeza nti omuleka akola ki omuleka akaaba ebijanjalo biwabikudde amatooke ogatema n'ogatwala n'olwekyo ekyo kigaana Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula okusabako lwaki olw'okuba nti emaali gy'olina mbi Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza ana ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Abbas yagamba nti tuliitu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya yagamba nasome wali omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya negamba nti ya ayuha nnas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba tyabanga abantu mulye ebyo ebiri mu nsi ebirungi ebikkirizibwa فقام سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص نايمريرا فقال ناغانت يا رسول الله ومن بك والله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة nkusaba onsabiriku Allah anfuula omuntu ayanukula okusaba kwe emanga ansabye faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabbi namugamba nti ya Saad owange Saadi atib mat'amaka takun mustajaba ad-da'wa longoosa byolya amakulu nti ebintu ebiri halali Allah ajja kubeera nga ayanukula okusabako walladhi nafsi muhammadin biyadihi nabbi n'alayira nti ndayiro oyo akutte omwoyo gwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mukono gwe inna al-abda mazima ddala omuddu la yaqdifu luqmata al-harama fi jawfihi singa ateeka entongi eya haramu mu kifuba kye ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman subhanallah anti Allah tasobola kukkiriza mirimu gye okumala ennaku 40 ebbanga ly'omala ng'olidde haram Allah takkiriza mirimu gyo okumala emyaka ebbanga lya nnaku
40. N'olwekyo baganda bange tweyambise omukisa gw'okubeera nti tukola emirimu egyo egya Allah subhanahu wa ta'ala jakkiriza tusobole okuba nti twanukulwa okusaba kwaffe. Min asbaabi ijabati da'wa, mu nsonga eziviirako Allah subhanahu wa ta'ala okusaba n'atwanukula, esooka italatu safar, okubeera nti oli mu lugendo ng'abagenda mu hijja, abagenda mu umra, abagenda ku da'wa mu ngendo empanvu n'engendo ez'enjawulo. Omuntu mwaba agenze nga tagenze kujoga Allah subhanahu wa ta'ala, kimu ku bintu mw'oyinza okusabira Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga ayanukula okusaba ku. Hadithi ku obujulizi ku nsonga eyo aya Abi Hurayra radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ega nti 3 da'awati mustajabati la shakka fihinna, abantu basatu bwe basaba Allah subhanahu wa ta'ala abaanukulirawo nga temuli kubuusabuusa. Da'watul mazlum, okusaba kw'omuntu ali azaamaanyiziddwa Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula. Wa da'watul musafir, n'omuntu ali mu lugendo. Wa da'watul walid liwaladihi, n'okusaba kw'omukadde ng'asabira omwana we. Ekyokubiri, maddul yadaini ila sama, okuwanika emikono ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Okuwanika emikono ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, huwa min adabi du'a, kimu ku mpisa z'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Salman al-Farisi radiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, nabii agamba ngeva ku nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati inna Allah ta'ala, mazima ddala Allah owa waggulu, hayyun karimun, ayina ensonyi, akwatibwa ensonyi. Yastahi idha rafa rajulu ilayhi, singa omuntu awanika emikono gye waggulu ng'amusaba, ayyuraddahuma sifuran khaibatain, okugizza wansi nga Allah subhanahu wa ta'ala tamwanukudde. Allah akwatibwa nnyo ensonyi omuntu okuwanika emikono n'amusaba okugissa nga takoze eki, nga tamwanukudde. N'olwekyo mu hadithi muno tuyigamu nti tulinamu okusaba ebbanga litumala nga twogera ebigambo ebirungi, tulya ebintu ebya halali tetulya haramu, tuyambala enyambala ennungi, tunywa ebintu ebirungi ebitali bya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala aba asobolera ddala bulungi nnyo okuba nti ayanukula okusaba kwaffe. Ne batuwa ekyokulabirako nti wakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa hatta yura bayadu ibtayhi, nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanika emikono ng'asaba Allah okutonyesa enkuba okutuusa enkwawa ze lwezakola ki, lwezalabika. N'olwekyo ekyo nakyo tukifunamu nti abantu bagenda bagamba tusabe Allah, abantu ne basigala nga bawanise emikono nga bagirese ku bisambi kyabwe n'obutakitwala nga nsonga. N'olwekyo okuwanika emikono kimu kubitwala ku Allah subhanahu wa ta'ala mwaba nti ayisa okubeera nti twanukulwa okusaba kwaffe. N'olwekyo abatuwuliriza nga tukomekkereza okwejjukanya kwaffe nti buli yenna alina omulimu gwakola. Abavubuka bakubiriza okubeera nti muva mu sports betting. Omulimu ogwo si mulimu wabula kuba kufiirwa bufiirwa n'okuba nti sente zo zigenda ate nga Allah subhanahu wa ta'ala akunyigira nti ne bw'oba ofunyeyo obukadde 3 ne bw'ozikwata n'ozimba omuzikiti, Allah subhanahu wa ta'ala takuwaamu mpeera, wabula ate gwe waziggyako ye Allah gwawe empeera. Ebbanga lyamalanga gwe waziggyako yali ategeera omutonzi we. Bwe kiba nti si bwe kiri, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga kuvunaana olw'okuba nti okola omulimu nga mubi Allah subhanahu wa ta'ala tagwagala. Abantu riba bakyamulemeddemu, era basanga ku mabanka g'okwewula nga basimbira yini abasiraamu, naye era gye bakomye okugenda mu banka ku riba, Allah subhanahu wa ta'ala batadde ku bunkenke obutagambika. Maadhalika nga ne sente ze ne bwazisaddaaka n'aziwa abeetaavu basobola okuzirya bo ne beeganyulwa nazo, naye ate yabatakola ki, asigala tafunyemu. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Embeera tugitambuliddemu mu mbeera esinga okuba nga nnungi, tusobole okulaga abantu nti halaali waali akolebwa, haraamu tumwesonyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi